naye abasajja muli basajja babi muli bantu babi balina empathy olaba gwe musajja munno bwabwe obalabi banaye abasajja nga tebalina mitima oba nze ne muka banaye abasajja nayimirira mu family meeting nayita omuwala nagamba ono ye mukyala wange era amaka gano ge mulaba yabadde mugezi yabadde akola buli kimu gwe mbadde nteerako sente yazimbe oyo omukazi azimba bw'atyo bwabeera mbadde sikisuubira nti solosanga wa maka bwe kati naye omukazi wange kitegeeza bwe baali ene Kampala yayina omuwala oyo yayina omuwala naye nga ndowooza bino ebyokukyanga kyanga mwebazaako ekintu kimu ate naye okugira ki okurespectinga ssente z'omusajja oyo otherwise yali naye asobola ozirya okitegeeza ng'omuwala atandika enkeera atandika ng'omuyaya bbe ebifaananyi amutwala ku photoshoot mukazi we akyuka yambala kamini nayambala kamini yambala nika tukunamiremu kola booti bana nze nali ndowooza firimu paka omuwala nagamba sooka ompa evidence nandaga buli kimu mbiina wano musimu yange nga bamukuba ng'omulenzi ng'omuwala addayo mukwebaka ng'addayo mu ruumu ng'omulenzi atandika marketing mbw abantu bayiika omwezi ogumu bakola miliyoni ngana mbw olunaku yayingizanga miliyoni 3.3 nga yebaka n'abameka no samubuuza wali webaka naye yangamba buli lunaku ate twayingizanga miliyoni 3.3 omulimu yagoverate naye nze nange nga ssente bazibanga naye nange oyo omuwala Adija obulungi bwe yaliko emitwalo 5 nali nziteekamu 5 ate era bisigala 5 5 kati ku bantu beeri ziba ntono ku bantu beeri ziba ki osegere kati bala nti abantu 7 ng'amuliira mu ddiiru ng'amugamba genda kwetunda kuba kati kuli mu ssente olunaku osobola okuyingiza miliyoni at least B wano ateeka bw'oba fresha ate oli mulamu biki ositegeera oli mulamu nga bwamugamba toli mulwadde ositegeera gwa kabeeyiko kaba kaaki naye nga bbaawe yakola ki bbaawe gwe bavudde e Uganda ne bamala emyaka 2 ositegeera ng'amuyita bbaawe buli kimu nga ne famire ate lwaki ne famire nge yali emumanyi yonna famire yali emumanyi nga yamwanjula yatuuka eyo n'afuna omuzimu ayawukana yamugamba ogenda kwetunda baawe kyokka bbaawe n'agamba omulimu oguliwo ogenda yali tamwagala nze nagaa nti oba sikama busikama yali mufere abafere balavu bwe batyo webeeyisa nti oluusi omufere walava abakozesa abatakwagala omusajja akwagala n'omusajja ne bwakutunulirako bw'ati awulira ng'obusungu bwambuka mu bwongo bwe buti ng'akwagala newoteekayo ekifaananyi ku TikTok nga weekolakola aba awulira ayagala kugaa kijeeyo oyo yaba akwagala aba ayagala abeere naawe yekka mbu naye omuwala buli lwamala omuwala buli lwamala ng'amubuuza naye hani onanjagala ebyaddala tunaakola embaga n'agamba tugenda kukola embaga eri yennyini entuufu nze wennenyeza omuwala kubanga tosobola kunga nti weebase ku bavubuka nga 100 omwezi gumu webaka abantu nga webaka n'abantu 100 nongamba omusajja ajja kukwagala era nze mba kuba ndi oyo omuwala nandikutteko sente ne manti bwe mba nkoze miliyoni 3 at least olunaku nange nzijjako akakadde naye mba omulenzi sente yakola ki sente omulenzi yazikwata naye namugamba nti leero tukoze bweziti leero kiganye tukoze bweziti mbu bwe kyagaananga bakolanga emitwalo 8 zeddira mu 8 ntegerekesa Adija kaakati mbu baweza sente ku account zaali miliyoni 92 ne bateesa ne batuula ku buliri bwabwe ne bagamba tuzikolemu ki tugule ploti tuzimbe ennyumba nga nkola ki ng'agenda bw'atuuka erubiriisi abantu ne bamugamba agenda olwanirira ebintu byo tokkiriza bikigwe yabikola biki yali mukazi like omanyi wa mirembe nga tayagala okitegeera nga tayagala nsasage okitegeera nga tayagala buli kimu yakiwulira n'ayagala okufaawo yayagala okuzirika n'asirika n'agamba kasitani n'obulamu kansirike kamuleke nga byayogera tasobola kwedifendinga kuba yamanya amazima okitegeera banaye abantu balina emitima Adija nze sisobola naye ntandika ntya kweri banategeera batya gwe nali nkola okitegeera kuba yagamba mbwayimuka abagambe byabadde akola naye nga tosobola gandi mbadde neetu maama we ategeera atya ne kitaawe okitegeera
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Abalungi abatulaba. Yenze Hadija Kigozi mwebale kutuwa mwebale kusubscribe nga bwoba oli mupya nyigira kagamba ko ka subscribe okubeera ng'otweyungako. Bwoba oli ku Facebook, ku Instagram, ku TikTok, ku Twitter kwetiri byambala mbabeera ng'otufollowingako. HK Furniture Workshop bannange mulete orders zammwe mujje mutuguleko ebintu ebirungi eby'omulembe. Gwogenda kungulako ddi? Sawa yonna. Ate nyumba yo yawedde neno week actually neno week. Tonsudia mkamera njako maokulabisi. Neno wiki. Nchimunda leta motoka namba. Oh yeah. Inshallah. Bana ya balungi abatulaba mujje mutusupporting. Ndi mwana abuwala neyiya mujje munguleke ebintu sina sente wengenda zijja nga temumpagidde. Sanyiza okulabadde wekibuzeeko. Ade mbuze mirimu. Apenyo yatu. Nako makula nga tugeze okuzikirako kasuku jjajjaawe. Webale kuntwalako webale kuba mukwano gwange mulungi bwesiri kuba ne boba toze kuchana abantu tebakimanyeyo nti nsigala nje eyo mu backstage eyo abantu balowooza nti olina kumala kujja wanenoka naye nsaba Allah kume n'omutima omulungi. How is your family? Your dad? Bona balungi muze yatandise kati kutambula okay buza kubatulaba bana abalungi abatulaba mbalamusizaako mbadde mbabuzeeko mbadde nfuna zi comments eyo nga tokyakula ne Hadija kyekyabaawula babadde bamuuza buli muntu gwesikola naye abantu babuuza kati nali nkola nnyo ne Hajat Kulthum ne tulekera okukola content abantu bateekawo omugambo gwa buli kika tebamanyi mirundi gye nsibulukuse ne Hajati tebamanyi mirundi emeka gye genze wa Hajati balowooza nti buli kimu nti kino okubeera ku YouTube kati awo bamanye nti muli mwenna bana yo mtoso okubeerako ne mukwano gunga ne mbate mukoze content you still communicate nga buli lunaku muwogera naye abantu baba tebakimanyi era abasinga babadde bampeereza messages kyekyabawula Hadija wamukola ki Hadija oyo sister wange tewali oyo sister wange is my sister tewali kyewako Hadija just mirimu lwa mirimu nti ono abeera busy okitegeera nenga omutima guba gwagala natandikeyo Furniture Workshop I'm really busy up and down I'm up and down okitegeera you know your license bichi zunga deno deli I nga tosobola kusetolinga okola business ground nogandi kati maliriza kati mbema sibyangu naye nga abakyala kyembagamba you should all prepare for your retirement social media yakaseera but what I have to say is that funayo ekintu ekyala kyokola I have realized it nze nkirealizing okitegeera banaye olina okufunayo ekintu kyokola nogamba kino ansooke enywerere ku kino webale nnyo kati nga wenagenda emekka nga tokola ku social media kiba kitegeeza togenda kulya togenda kubeerawo for that whole month I get you. So I think we need to prepare ourselves really well ng'oggyeko bino ebintu by'abalala bye tuteeka mu media nze wendi n'okubasomesa n'okubabbirako era bwe kiri kuba kati you inspire many abantu abasinga by the way okumanya nga inspire many nange mwendi yadde siri muwala okumanya inspire many lwakuba nti abawala abamu bakisusa ate bakoppa bukoppi nze ninako abawala bendabye abansinkanako siso abogerako naye nakusanga ng'ovuga emmotoka n'agamba ye emmotoka in my life I have to get that because agirabye nawe ng'omulabira ddala ali inspired oshegeera ng'omulabira ddala ng'olaba ali inspired so banaye mbadde mbalamusaako naye Hadija nina ensonga yange ndeesawa nina emboozi njagala okunyumiza beerawe emboozi mbadde nga missing emboozi nina emboozi njagala omuwala nafunako omuwala mu weeks 2 emabega omuwala najja mu inbox yange nja kunyumiza abo abasinga bajjamu advisinga oba naawe nakuwe namba oyogereko naye bwenze byansukako kale nganze kati omanyi ndi mu recruitment company twala abantu abo kati mbeera nfuna ezo issues nyingi kati oluusi nange zinsukako ate nga sina budde bwa kukubira esimu ndi Hadija kino tugera channeling kati bwe nfuna chance ng'eno bweti banjala nkiyiseeyo n'abalala bayigire kuki kweyo ensonga kati omuwala oyo mbu yabeeranga awo emukono bw'abeera emukono awo muwala aveeyo Bushenyi district wa Bagita Rubirizi ng'afuna gayi bw'afuna gayi w'emukono yali akola ka mobile money nga beeyagala bwe beeyagala gayi yali talina kyalina naye omuwala ye afunamu ku busente mitwalo 3 ebya mobile money kati mbu ne batuula ne bagamba omanyi lwaki tetusonda ssente n'ogenda wabweru
ng'omulenzi yagamba omuwala omuwala nedda nze nga bwe nina akalimu nze kansookeyo gwe sookayo gwe atalina mulimu gwe kola ki sookayo omulenzi yaleeta ekiteeso nti omuwala asookeyo agende okitege aproviding bali tebalina mwana tebalina ki naye just beezimba nga bo beeyiya nga bo ko omulenzi lwaki tokola ki lwaki togenda awo omwana ga nze nina akalimu kasobola okunyingiza akasente gwekola ki kwegenda kati n'agamba nze ngende ebyabalenzi bya bbeeyi siina sente okitegeera ko omuwala nja kufunira sente omuwala n'ayiiya yali alina obubiina awo n'agamba linda mu December ne bafuna millioni 3 kampani nesigala ng'ebabanja mu kitundu omulenzi n'agenda omulenzi teyali mubi akamu ekitundu ako bwe yakola emyezi nga 5 n'akola ki n'akasindika bannaaye n'emboozi bannaaye muggyemu ekyokuyiga kati bw'akasindika ko omuwala nange kati mpulira njagala kukola ki kugenda onjiyiza otya omulenzi teyali mubi n'amuyiyiza omulimu omuwala n'agenda mu kiyumba n'amusangayo bona ne babeera e Saudi Arabia naye ng'oli akola mu kiyumba ono akola wabweru omulenzi yakola ki yakola wabweru omuwala yakola mu kiyumba naye nga bona bali mu nsi eki ng'oluusi after like 5 to 6 months bamiitingamukko omulundi ogumu kati ebintu ne bigaana okukola ki okutambula bulungi si nti buli omu abeera wabweru abeera afuna ssente so kaakati ebintu ne byesiba bwe byesiba ng'omulenzi n'agamba omuwala lwaki todduka mu kiyumba n'ojja eno ne tukola byawabweru ne tugatta akasente ne kakola ki ne kayingira ko omuwala nsobola kati sooka onfunira omulimu n'agamba omulimu ngukoze eki omulimu nze ngufunye weeguli sente mmeka n'agamba ekinene nnyo omwezi osobola okufuna millioni 4 omuwala teyasoma teyakola ki ne yeebuuza millioni 4 gumwe ngenda kukola mulimu ki ngenda kukola mu ofisi yawo kakati n'agamba ngenda kukola mu ofisi n'agamba jangu yangu actually next week bakweta gutandike kibaluse omuwala teyali mubi n'atoloka bye n'abirekayo yajjayo just n'obugoyegoye obutonotono n'akasimu ne bamiitinga ne beesanga n'omulenzi batuuka mu ruumu omulenzi n'amubeera w'amazima n'agamba kati omanyi embeera gye tulimu ogimanyi tetulina ssente twagala kwebeesa twagala kukola ssente oli muwala mulungi ebyaddala Adija ne mala nkulaga ekifaananyi ky'omuwala wabula ngenda kulaga vidiyo nga bali bonna biki banaye ekiwala kirungi omuwala mulungi mweru banaye omuwala mulungi nze yampoze nengaalabaka singa kyasigala e Uganda ne bakigulira ne Range Rover akalenzi ne kagamba ogenda sebo yadoine ngato yebbe iterera kanterere akalenzi ne kamugamba kale bawe mwebye ebiseera right now bayawukana ne kamugamba ogenda kwetunda bawe kyokka bawe n'agamba omulimu oguliwo ogenda yali tamwagala nze nagaa nti oba sikama yali mufere abafere balavu bwe batyo webeeyisa nti oluusi omufere walava okay abakosa batakwagala omusajja akwagala omusajja akwagala n'omusajja ne bwakutunulirako bw'ati awulira ng'obusungu bwambuka mu bwongo bwe buti ng'akwagala ne wooteekayo ekifaananyi ku TikTok nga weekolakola aba awulira ayagala kugaa kijeeyo oyo yaba akwagala aba ayagala abeere naawe yekka ng'amuliira mu ddiiru ng'amugamba ogenda kwetunda kuba kati kulimu sente olunaku osobola okuyingiza million at least B wano ateeka bw'oba fresha ate oli mulamu biki okitegeera oli mulamu nga bwamugamba toli mulwadde okitegeera gwa kabeeyiko kaba kaaki naye nga bbaawe yakola ki bbaawe gwe bavudde e Uganda ne bamala emyaka 2 okitegeera ng'amuyita bbaawe buli kimu nga ne famire ate lwaki ne famire nge yali emumanyi yonna famire yali emumanyi nga yamwangaye yatuuka eyo n'afuna omuzimu shaitani yamuyingira nga shaitani evaawo sitaani yamukema namugamba ogenda kweta omuwala ne bimusobera n'asola ng'akaaba n'agamba tetulina kyakukola nze nkwagala n'agamba tonkyawe n'agamba nze nkwagala tugenda kukola famire ennungi ebigwe biveeko tusooke tukole ki tuzimbe omanyi wetuvudde mukono omanyewo biki nze nali sikiraba bwe busoose nze natya nnyo
oyo omusajja kiba kitegeeza n'abaana bo basobola omugamba nti katubasaddaake mufune obugagga nagaamu basaddaake mumpe ssente mubagjeeko omutwe ng'omuwala atandika enkeera atandika ng'omuyaya be ebifaananyi amutwala ku photoshoot mukazi we ng'akyuka yambala kamini nayambala kamini yambala nika tukunamiremu kola booti bana nze nali ndowooza firimu paka omuwala nagamba sooka mpa evidence nandaga buli kimu mbiina wano musimu yange nga bamukuba ng'omulenzi ng'omuwala addayo mu kwebaka ng'addayo mu ruumu ng'omulenzi atandika marketing mbu abantu baayiika omwezi ogumu bakola miliyoni ng'ana mbu olunaku yayingiza nga miliyoni 3 nga yeebaka n'abameka saamubuuza wali weebaka naye yaŋŋamba buli lunaku ate twayingiza nga miliyoni 3 omulimu yagwoverate naye nze nange nedda nga ssente bazibbanga naye nange oyo omuwala Adija obulungi bwe yaliko emitwalo 5 nali nziteekamu 5 ate era bisigala 5 kati ku bantu beeri ziba ntono ku bantu beeri ziba ki osegere kati bala nti abantu 7 bala nti abantu 7 ku bantu beeri zibeera ntono muwala mweru ayina figa muwala mulungi muto avudde mu kiyumba mbu yabalaganga ki nanga muntu ye Saudi baba agiyitanga batya ikama yabalaga ikama ali fresh jangu enyama ku nyama sente bwezite kondomu sente bwezite usitegere yali yaboda bade savitege yayingamba ne yangamba bakola ne potapate yangamba nti buli weeks 2 basindikanga e Uganda mbone bakola account usitegere ne baberanga mu room emu ntegerekesa adi ng'omukazi bw'amala okukola n'akomawo nga ne sajja biye javana oli bwe yaleetanga kiraya nti ye ng'afulumamu ng'abeera wabweru ng'asindika message n'agamba dakika zikoze eki omusajja abanaye bw'ati okitegere dakika sina musajja n'omuvubuka muto bw'amala ebyo byonna nno okubikukola ng'osensebuse ng'afuna omuwala omulungi omuto nga tanaaba nakola nga body count eringa mu 5 thank you ositegeera gwe ng'akola ki agamba kati ono mbuzi kuba client ye yabaleetanga ntegerekese kati nga buli ngeri yonna naye omuwala nange enewe sijja munenya nze ye yali amanya ali mu love naye gwe omusajja n'agamba ng'amanyi bode county amanyi obusiru bakuyiwa muzika amuralizi parata buli kimu kyonna ng'abiraba byonna mukwano ne bwabeera nze Adija ne bwabeera nze enewe nga nza kukolako ekibuloka nga nza kukolako ekibuloka ebyaddala sisobola kukkira sisobola kukutwala siina gye nkutwala siina gye nkola kijjenkutwala nga buli lunaku naye n'oyo gaya yayina omutima mbu naye omuwala buli lwamala omuwala buli lwamala nga mubuuza naye hani onanjagala ebyaddala tunaakola embaga n'agamba tugenda kukola embaga eri yennyini entuufu nze wennenyeza omuwala kubanga tosobola kunga nti webase ku bavubuka nga 100 omwezi gumu webaka abantu nga webaka n'abantu 100 nongamba omusajja ajja kukwagala era nze mba kuba ndi oyo omuwala nandikutteko sente nema nti bwe mba nkoze miliyoni 3 olunaku nange nzijjako akakadde naye mba omulenzi sente yakola ki sente omulenzi yazikwata naye namugamba nti leero tukoze bweziti leero kiganye tukoze bweziti mbu bwe kyagaananga bakolanga emitwalo 8 zeddira mu 8 ntegerekesa Adija kakati mbu baweza sente ku account zaali miliyoni 92 ne bateesa ne batuula ku buliri bwabwe ne bagamba tuzikolemu ki tugule ploti tuzimbe ennyumba nti ennyumba ne bagula ploti ne batandika okuzimba buli kimu nga babaweereza ki ebifaananyi ne bagula ploti endala ne bagizimbamu nga yabapangisa ne bagula ploti endala ne bagizimbamu nga nnyumba yaabwe family house nga nungi etya yabisenge 5 kati ne bakola kati omuwala anti jukira client bwe bagendanga nga naye Jovana ntegerekese nafuna ki nafuna olubuto bwafuna olubuto lwali nga lwa musajja oyo ono ne bagenda okukebera nga ali lubuto namugamba kati omanyi genda e Uganda genda ewaka
teyali mubi omuvubuka genda ozaale okuzeeki omwana ewaka emukono ono teyali mubi nakwatamu ebintu bye byonna najewa nalinnya ennyonyi ne bamupiikinga ku kisaawe nagenda emukono natukire abazadde b'omulenzi namanya kati nze nebaseemu ndowooza nga gye bampiikinzeemu enkeera ngenda mumaka gange enkeera nga agamukubira nga mugamba anatuuse bulungi ngamba kati njala genda ki bakagenda anagasoko lindeko mpamwe ennaku 3 tulina bye tusootinga kumbe bali mu kunoonya nnyumba mwagenda okola ki okubeera nga ziri teziriwo weziri nezize za musajja kati ennaku 3 aba ali awo nga bamugamba akamotoka nga kajja nga bagamba tugende agenda olaba mutwala mu kayumba mu kasingo room anyway mukali self contained nga basole mitwala 15 ka studio room atuuka ebintu ne bimusobera agenda okulaba mu kafariso temuli kitanda temuli ki bamugamba nti eno ogenda okubeera yet bano abamutuusa kuba tebabimanyako nagamba it's okay mugende teyabanyega nakubira nja kugera ne bba wange namugamba mukwano sibitegedde lwaki twazimba amaka tulina nezaba taga twazimba amaka lwaki ndi wano ko ye mulimu abapangisa mu nyumba mulimu abapangisa nagamba ateza abapangisa naga nazo eri stand alone nalaba tukyayagala sente mukwano nalaba tetusobola gafuula amaka kuba tetuliiwo kakati sisobola kugoba mu muntu eyalimu batwalite tusuubira nti ogenda kufuna ki olubuto okitegeera nti kale nti nsasula naye yali mufunidde ku nyumba etegeera kozi bonna bali batambuddeko nga bali civil ne sente era zaali za muwala nga yazikola ki nga yazikoze kati ono gayi yekitegeeza yali takola nga buloka yatuuka alina mu overstay yatuuka nga ali mu ki nga ali mu overstay takola nga aliira ku ki ku nsiko si kugamba nti aliira ku nsiko aliira ku muwala okitegeera ati okulira ku nsiko kwe kubanga toyina nkama ng'oli awo ng'oli kireeresi okitegeera yali kireeresi nga ddiira kutolosa abawala biki bwe bityo kaakati nga mugamba mukwano ogirobeeramu emyezi gye bwe ginaggwayo ajja kuvaamu sigenda kukwata sente endala ko ye zaabadde yasasula ziriwa oyo wa stand alone oyo ate ennyumba eno nnungi kirabika aba akuwa akasente nga kawera nagamba nti mbadde nzikozesaamu birala biki nti kale ng'abeerawo ng'azaala bw'azaala aweza mwaka gumu bw'aweza omwaka nga amugamba omanyi ne wano sente ziganye ez'okusasulawo omwana ng'alina omwaka gumu naga ne sente zikoze eki ziganye ez'okusasulawo wano nti kale nti kyogenda okukola ogenda sooka weewugumemukko odde ewaka ewammwe abafamile ne bamukola ki ne bamugamba nagamba kale kansooke njogereko n'omwami wange namukubira namugamba naye nga bangobaganya wano ebyokusasula biki lwaki sigenda mu nyumba yange yali mugumiikiriza nnyo ate nga ayagala bbaawe naye nze ndaba yayokya ebiseera ebimu olina kutekinga digital olina kulowooza nnyo Adija sisuubira nti Adija basobola okikikola gwe kisobola okubaawo kyekintu ne bw'oba mulaavu ng'eri esemberayo ddala oba gye bamyaka olaba ne bw'obeera n'omusajja nagaba nange oyo gayi mulungi akusaana otegererawo nti otanjagala ayinza okugamba nayeokuga nti oli gayi mulungi naye nayongerako mbw akusaana ayinza okugamba kati gwe ne bakuteeka n'oyo gayi banaye muyinza okwesobola ng'ali naawe abalenzi byonna babisobola nze njogedde n'abawala bangi weebati nze njogedde n'abawala sibabala muwendo buli muntu nga mbulira kizibu kyanjawulo kyobola nze firimu nira nyingi nnyo mu mutwe nga mugamba kati omanyi kale kanziremu nkusasulira emyezi 2 kuba ngenda kujja I'm going to come ngenda kujja mu myezi emeka 2 koke kankamulinde at least yali mugambye nti beerako mwaka kayumba wekagwerako egyemezi 3 gye nkusasulidde tuweeyo omupangisa omwebbanga afulume odde mu njuza oyingire odde mu njuza yali badde amwagala naye kati ebyo gaye mu myezi 2 mbu teyali mubi munajja bwe yajja
omuwala yamupiikinga n'omupiikinga ku kisaawe ne famire ye ne bagenda ne bakola olubuto lutuuse ku ate ng'olina omwaka gumu yazaala nalina omwaka gumu ogw'omwana ng'omwana alina omwaka gumu mwana mukulu maama abanyankole muli bagumiikiriza ne bwaba bamupiikinga ku kisaawe ne bagenda n'osanga nakyo nakakaawa omugwako nsanga kugataliiko nfuufu batuuka mu ruumu agamba naye rumu gy'obadde obeera nti ewe mwembadde embeera webale gumiikiriza kakati enkya mwami wange ndowooza ogenda kuntwala onyanjulira ebintu byaffe kuba waŋŋambanga nti biki kuba omuwala naye yatuuka n'atandika ekitegeeza oli gayi bamudipootinga bamudipootinga n'ajja bwe yajja famire mbu ne batuuza meeting ne bamubuuza kakati ono akutadde ku nninga ayagala bintu bye gwe ebintu ki by'omanyi bye mwagabana n'oyo omuwala ng'omulenzi n'ayimuka n'agamba omanyi yono omuwala mulinamu omwana era namusanga wano bwe wati wegini byayogera mukono wano eno ku kyalo era nange saakola businga ekintu kyonna kyamutuukako mwandinnenyeza kuba namujja wano naye era namukomyawo bulungi namakinga sure mukomyawo bulungi ayina n'omwana wabula omwana oyo mulaba ayinza okuba wange naye seekakasa ku by'emirimu gy'amanyi gy'abadde akola ki gy'abadde akola yajja kuyimuka abakole ki abagamba abadde akola mirimu ki olwo mu family meeting so n'olwekyo nze nganze ebintu byagamba bitwakola ffenna sibitegeera kubanga nze yamusindikira ssente eno ye receipt nze yamusindikira ssente ezamujja e Uganda saazi kuwa tata sigwa agenda ku banka kati ssente zino zagendanga ku account bazisindikiranga mu ndagamuntu yani y'omu ku baali kirabika ndowooza kirabika bazisindikiranga nkama ng'omusajja talina bazisindikiranga omuntu eno other people ndowooza naye nga bazisindikira ba family ng'ayina yegwe yesiga no I'm saying buli woba osindika okozesa ID yo yali mugezi wabweru ngono tabitegera na bitegeera nga yabimanyi kyoga musobola olemerwa okusindika sente yadde oyina enkamo bato oyina osobola olemerwa ng'oli mujagujagu tekisoboka sente zaatuukanga era ekituufu ennyumba baazizimba ez'ababangisa nga weeziri n'ennyumba eyaabwe nga ekola ki naye nga yayina omuntu we gwagenda okukola ki sigambo tafiiti ndowooza malaaya naye nga ye yamufuula kiki kyali yamukozesa koyo omuvubuka najjayo essimu n'akuba mundetere kati tebamanya babaleetaani kumbe yayagala kwanjulira kika omukazi we family meeting kusaidi y'omusajja emukono jjukira oli yabeera lubiriizi okitegeera baba bali awo kawubba kamuleesa omugole teyali mugole just yajja omwana agamba so aba family yange obutaleetawo obuzibu oyo ye mukyala wange mbadde njogera naye kuludde era ye yansanga naye tumaze emyaka emeka k'omuwala emyaka mukaaga ono obadde omumanyi nze mbadde simumanyi kakati ono ye mukyala wange ab'ekika bonna ne andi kati olaba omusajja yabawa ekifaananyi nze bwe nkeera ku makya ne ŋŋamba nti ono ye muntu wange ne mbalaga famire ate nga famire nze ayinamu akasente okitegeera kati babe balina okusanyukira nze kyekyembagambye bwe ŋŋamba kati omusajja katugeze nti olina omusajja n'akwanjula n'agamba nti ono si wange era takomangawo wano tebaddamu kukwaniriza baba banyi oba oleese buzibu bw'okomawo baba bakwekengera nga balowooza olina byoleese oba oyagala kukola ki nsasage n'agamba ono nkyengenda okukola nga bwe nali mumanyi kuba nze yamutwala wabweru naye tebyatambula bulungi nga bwe yali abibaze nja mupangira ka bizinesi akole ki naye nina ebinsumbuwa mbadde saagala njala kutereeza maka gange mbadde njala yeewugumemu kongo omwezi njamuwa transport namukwatira emitwalo aga sooka oddeyo ewammwe lubiriizi oddeyo ewammwe ne sorting nja kupangira ki nja kupangira bizinesi nti ye nga nkola ki ng'agenda bw'atuuka erubiriisi abantu ne bamugamba agenda olwanirira ebintu byo tokkiriza bikigwe yabikola biki yali mukazi like omanyi wa mirembe nga tayagala okitegeera nga tayagala nsasage okitegeera nga tayagala buli kimu yakiwulira n'ayagala okufaawo yayagala okuzirika
nasirika n'agamba kasitani n'obulamu kansirike kamuleke nga byayogera tasobola kwedefendinga kuba yamanya amazima osegera ati oswala banaye abantu balina emitima Hadija nze sisobola naye ntandika ntya kweri okuswala gamba banaye banategeera batya gwe nali nkola osegera kuba yagamba mbwayimuka abagambe byabadde akola naye nga tosobola gandi mbadde neetu maama waategeera atya ne kitaawe ositegeera nga atya nnyo okujjayo era teyeenyonyolako era baamubuuza yasigala akoze ati afurizi nze ng'ali bw'ati awo ng'azuukuse kabugezazze agamba mukama nakiraba namubuuzanga kyobula namubuuzanga onanjagala engeri gyondeeteramu bakkiraaya nti buli lunaku onanja oli nagamba tugenda kwezimba ebyo byakyeyo tewali abimanyi naye banaye abasajja muli basajja babi muli bantu babi olaba gwe omusajja munno bwabwe obalabye banaye abasajja nga tebalina mitima oba nze nemuka banaye abasajja nayimirira mu family meeting nayita omuwala nagamba ono ye mukyala wange era amaka gano gemulaba yabadde mugezi yabadde akola buli kimu gwe mbadde nteerako sente yazimbe omukazi azimba bw'atyo bw'abeera mbadde sikisuubira nti solosanga amaka bwe kati naye omukazi wange ono kitegeeza bwe baali ene Kampala yayina omuwala naye nga ndowooza bino ebyokukyanga mwebazaako ekintu kimu ate naye okugira ki okurespectinga ssente z'omusajja oyo otherwise yali naye asobola ozirya okitegeera naye era nze naye omusajja ono yali bonna yali batutte at least n'abawasa bonna babiri batutte oli n'amuteekawo nga maama w'abaana n'agamba engeri sente zonna zaava ku ono n'amuwa at least gino emizigo bano ne basigazaamu ne bwe emizigo mbu gyali etaano ne bwe yandemuwadde keegi n'amuwako gumu then n'omwana we ogumu ogumulabirira nti buli mwezi bamuwayo sente bwezi anyway yaŋŋamba nti omukono karenti katono nnyo singa eno biki bikyo kitegeera ng'emizigo etaano nga bafuna emitwalo aga naye era ziba sente okitegeera kubawala abatalina mirimu mbu bwe yaddayo ne bamupikaapika ne bamugamba kubanga waliyo n'abatalabirirako yadde n'abaana ne bamugamba nti omanyi ddayo olwanire genda ku poliisi genda mu balooya biki naye kati oba ndowooza obwongo ne bukiikinga n'agamba tekisoboka kangene ndwanirire eki n'akomawo n'aveera obiriisi najja emukono agenze ku poliisi biki bapoliisi ne bamugamba biveeko byesonyiwe eno omukono tulina wogenda namusibira yateekateekayo dda sente yali abisuubira tewali we bamusibira muleke muvubuka nno si musajja yoba nkya kamukulage muvubuka sina musajja kuba bwe nalaba akasajja nengamba mukama katonda kano kaki ye bamuyitaani bamuyitaani oyo omuwala banaye mukama katonda kamanga tusoma message mpitirivu njagala mukulaga omulabe nagenda yesimu gyesosola eriko message empitirivu kamukulage nojja kulaba akasajja banaye nga mpulira ennaku banaye mulimu eyange yokka gye wabikudde nje buli bosi wange nze nsindikira papa buli nsindikira message byenkola byonna mbiva tobikula message ya maama w'abaana wagibikudde ya sistawo obikulako za famire zokka banaye nono naye oyogera naye ebyo Hadija ebyo Hadija bye twali buzibu you are my sister ojja mumbulira oluvannyuma oyo yeetaaga obudde bannange mwali bulala ndeka naawe Hadija ndeka nkutidde bale oyogera n'abantu nande wetunula mu ssimu yo ensi yonna eba eyagala kwogera ne Deriki njala obana seyenga mu linnya ki Mukama Katonda Deborah is gambling single otherwise sibitegedde gambling bannaye Deriki nze essimu ye neewuunyisizza amukulage wano banna ng'ate oyo ye watandika otya okwogera naye muwasinkana muntu wange kyali wange nembala kupulira ati kayinza n'okutyanza kakupuli ayusha awe mugala ge toli mwangu oba farafara naawe abantu ffenno tuba tubalanga bakabi nga mwoyo mubayita abafala ankola nga wakabi waawa naawe
Nga se bana ina sevinga mulinya kimuka. Ojabinda golupanyuma tuwa abantu embozi. Ye video oba video. Toso tulina osobola teka munola aba videos. Video nga yazimpereza nga ali ku airport kantekemu. Oba ina kuteka mu search by ekigambo kye yayogera. Ekigambo yayogera yagamba atuva ku airport. Kubanga akakasa mwali mwogera Runyankole. Tali tugera naye nga bya voice no. Voice note. Yansindika eddakiika 24 eddakiika 24 nga nebaze ne mpuliriza anteke mu ba airport. Oina gonde. Oina patience. Airport. Sibyango bye byetaga fa bakole embozi. Ana airport ate ninamu ebikigambo kya. Nja kujjukira. Kakati akavuka sina musajja. Yali se musajja kavubuka katokonna katobwe kati nero. Emyaka si kikulu just obwongo yamuzanya obwongo ne namuvaako nagamba kamwesonyiwa kati yali ajja nagamba Derek ndi mu depression onyambi otya onyambi otya nemubuuza kati nga ndayidde nengamba kale kamuyambe nze kankole ki omuwala oyo mukama yamugezesa yamugezesa okwetunda kibi kituufu waliwo ababifunamu waliwo ababifunamu mukama tebajja kubulira bye bayita in the end they have nothing tewalaba abawala be bakwata at least you lose your soul omwoyo gwo gufa oyinza notandika n'okutta abantu ekisooka oba toyina nsonyi oba tokyalina nsonyi ne bw'osanga abantu you disrespect them kubanga omanyi deep inside you bakwambula dda ate so omusi babiri si basatu mukwano gw'ozannya n'ebyo ebintu eyo ye pride y'omuntu pride y'omukyala by the way ozimba ng'okimanyi nti mwaka katundu tewali ammanyi oba owulira ng'oli munene naye wabeera wakumanya omuwaati to some people njogera ku bawala abalina empisa kati ye yabala nti babikolera eri nti bwanajja munaye ne bwe bibeera byeri osigala muli eri kikugira mu bwongo ng'owulira bubi nga owulya kikulumiriza tabanono kyobalaba bamalaya abamu we babakozesa ne batabasasula nga yakikozerwa sente ayinza n'okugamba oba nswala ensenda bikanswale naye mpa sente zange mbalaba tobalaba ku gundi mpaka sambu kange mpa sente zange tekigabika kyovola abasajja bagamba nnyo abawala nti baagala nnyo sente kubanga abawala bagamba at least let me survive. Let me survive. Let me survive. Ate najja, ate nawe n'omuyisa bubi. N'akutabukira n'akutimba ku mutimbagano na mukwano tekigabika to some women. Abalina abakazi ddala abatuufu. Mukwano tekigabika. Kubanze nalowooza munamubuuza nakugamba naye kambuuzeemu totonyiigira. Ojjukiramu oli we yali awunya enkwawa, n'ojjukiramu ow'obutungulu, n'ojjukiramu owa palata, n'ojjukira yakufuuyira, n'ojjukira ababangaali naawe tasobola kikola nga dafu ababangaali. Wabawulirako. Kakati nze gwe nasooka nze nagukolako nze Dubai nakugamba nali bulooka nga nze abatwala. Era n'essaawa zino nkyalina kankulage. Bachankubira amasimu my friend give me one ladies give me my friend me kankulage wenenye Derek kankulage andi kati sibikola kati wenenya andi kati sibikola nenenya dedede nachuka kati emyaka nga 5 eyiseewo nebwe basindika message kati siddamu sibaddamu kubanze yali abatwala ababa anti wuliriza nkujira omubangale kasita bafunanga sente nga bajja where is Derek nga banoonya kati nga ngamba mujje tugende nga ntwala ngabo nze nga nkube simu ngamba ndi mukuleeta ababangaali nti kale bwe natuukanga nga baŋŋamba balina sente meka nti omanyi tebaba na sente kale baba na sente naye balamuliriza nnyo bali bakopi gamba mitwalo 10 bakoleko twalo 10 kati bwe nagenda nga bansasula jjukira bansazulanga sente Derek bona ayitawo eno mukayembe wano gyotwale diramu za 5 nti kale naye mukwano ono gwe wampadde saamutegedde maama okuba weyatandise olunkugamba oli annyumiza nze okitegere oba weyatandise ng'afuuwa paka okumala ezo baaba badde bakuwa kyesatu nja kuwa 2 nengaba nakyekimufuuyisa ono nengamba era nalina kikolo kyabe bakiyitanga Heralo kyebagamba Heralo Udin my friend you too much gassing you money me not get me commission 30 dirham but they give me 10 dirham because you too much gassing. Wallahi byenjogera byadda singa amadde yeye nonyeza messenger embuzi sina amufeso messages zonna wewe yo lunaku otule waso osome message zaba ndazisoma
Me I know how it feels. Omuntu ng'omuweereza message nawe. Anti kati engeri gye ndi mu recruitment message somebody. Omuntu aba ayagala kwogera ne Derek, anti omuntu aba ayagala kwogera ne Derek. Kenyini. Otegera. Ate jukira nine namba 2. Nine ya office, neno ya office nayo message zibeera bweziti. Otegera. Kati neno kwechike fani kyabayomba waliwo gayi we yanvu manangamba kati muteekayo ebintu ku mutimbagano nga mwagala tubaguleko kwereza message tofuddeko omuziddamu biki omanyi kyenkola we mmala okusaala ku macha anyway kati engeri abaana gye baddamu okusoma mba nina okutwala omwana kusomera ku macha naye before nga sinaba kugenda mbya kutwala baana sinaba kusaala nsooka nenzuukuka 1 hour 1 hour bote bwokola nensooka nensaala eneswala gye like nga saa 10 ez'ekiro kati wenjimala okuva awo paka waneeno ku 10 wenzuukira okutegeka omwana agende kusomera nzira mu simu nenzira mu message z'abantu nenkebera ne at least 50%. Buli lunaku bwokola nkikola at least mu week nso kikolamu emirundi ng'esatu mana ntandike ndo oba wenkoma waawaka ku ssaawa emu ey'olweggulu olumala okusaala naye at least nziddamu ate ekirala olumu mubaamu n'emirimu nga tumanyi gikutuka ogenda okulaba after 4 months ng'omuntu nga yakugamba banaye nali njagala furniture naye nafunye wagundi tewanziramu n'owunga nekikuluma nakugamba nali nakadda ku kyeyo nafunye wagundi nafuna yampa ekitanda nampa sideboard n'ofiirwa miliyoni nga 5 kituufu munayo zikebera njazikeberanga okujjako ezitalina makulu waliwo era nezitalina ki naye ezo message nyingi temusobola bulwamu z'amakulu zenzirabye ez'amakulu mweziri otherwise webale kujja kati bamaliriza batya abantu bo baleno betwogerako anti kati mbadde nkyakugira abalungi abatulaba tulina Derek Phones olunaku olwaleero Derek taggwebwako mboozi buli mboozi enyuma yonna ogisanga wano ku channel yange ne Derek bwekiri bamaliriza batya obadde okyanyumiza kati poliisi mbadde nkyakunyumiza nti poliisi emugamba omanyi bikole ki byesonyiwe okitegeera ekite kiveeko manya nti ekyo kyakuyitako emyaka 3 gye wamala ngo it's a lot of time ate kituufu omulenzi agamba sente zizo naye tekiri mu buwandiike kuba ye yasindikanga sente temuyina ki kuba ye yakwatanga ki ye yakwata beera part ekintu kyenyigire mufule okakasenti naawe mwoli otherwise bino ebintu ebikyuka buli kanaku oyinza okumaliriza nga oviiriddemu awo it's okay let me call you again ndi mu interview so banaye kibawe ekyokuyiga kati kamalirize then njagala kusomesako abantu katono nnyo kweyemboozi omuwala bamugamba kireke ojja kukola ebirala kakati obuzibu banaye omuntu ng'oyawukanye naye newekabeera kantu katono bwe kati newekabeera kasiisira mu mannya ge newekaba kasubi ajagamba ate lisikale yampaayo kati alhamdulillah omusajja oyo nayawukana naye bambi yampeera akantu n'akawa abaana be omwana we okitegeera naye omuntu n'obeera heartless bwotyo banaye abawala abali mu biyumba abawala abali eyo banaye kino kibawe ekyokuyiga omuvubuka ajja kujja ajja kunyumiza ebiboozi ajja kwefuula ajja buli kimu ajja kukikugamba naye ajja kudisappointinga beera mugezigezi okitegeera beera mugezigezi mbeegayiridde my sisters beera ate kiri bonanga olumu bajja nga bali serious naye shaitani eyingirawo awo wakati wammwawo n'ebikyankalanyaawo biki okitegeera nze ngamba oyo omuwala abakusigala mu kiyumba naye kujja ku mulamwa naye kati waneeno we yamuyitira mbwakola obwamalaaya awo yanditegedde n'addayo bwekuba kuddayo n'addayo mu kiyumba oba n'agaana nagamba nesijja kola ki nagamba kanzireyo ewaffe kiganye okitegeera kuba yagenda okuva ne mu kiyumba ng'ayinamu era naye obusente bwe bwonna n'abugattiriza bwonna miliyoni oba mbuzaalinga 8 bwonna n'abumuwa tusindike waka twezimbe nga wategedde nti omuwala ali eri munda n'omulala
era nawe nodda ofuna ddala omutima ogugendayo naye era ku kyeyo kirinomo ku kyeyo kirinomo kwe twabeeranga nabo naga mwana namukazi wange mwana abo be ba smart way abalinga batayagala kukola era nga tebaagala kukola nga be balabirira kituufu bebo be ba smart way kankubu nga gamane mwana nakachale kange mwana kampomera mwana bichi bato yetro yalaga wani zimanyi oba yagenda eri wabweru kyali byali bituufu yatuuka simanyi ne mama nataddako yadde ne ku mutimbagala yadde yabulira omanyi yabula n'abulira ddala nga amaze okwogera ebyama by'abapota pata nebivaayo nga bamuyiga ndowooza gundi mpanvu chain yali nnene ate ng'erimu abanene bangi kwe kumuzikiza ne bamuzikiza ne wali wandi obubi adi naye kamukwate dakiika emu hello tuba tuli mu interview hello mbaddeko mu ka interview katono kanzire mukkubire si mugiteke mu silence abalungi abatulaba bannange mwebale kutula mwebale kusubscribinga omuwala n'agamba obuzibu kati nze annyumiza ebyo byonna neŋŋamba kamuye kati nze mu mutima bwe nabiwuliriza nampeereza ne evidence ezo videos biki mu mutima nenkola decision nze nganze nenga bwangamba nti ayagala kuddayo okugenda kukola nze kamutwala omulenzi muyina tumuteekeyo kuba yanzikiriza omuwala ye yanzikiriza okitegeera era ekifaananyi tugenda kiteekawo wali eri omulala amulabireko ayinza okuba nga alina negwafeera omulala ng'amufeera laavu nga ye ayagala kusatisfy ng'omuwala owewaka okitegeera so omuwala wewaka ategeera omulimu bbaawe gwakola okufuna sente ezo azijjawa akimanye aleme kwejovaana nti bakola biki mu myaka egy'obukulu gino ne babonaabona omuntu n'anoonya engeri gy'asetolingamu down nga buli gwagezaako agaana ng'alumiza abantu ng'abantu bangi bakokkolima olumu ne liziki negenda sente ne ziggwawo nadda ku bwavu nadda mu bwavu nga muntu mukulu tukaabya abantu mazzi kati oyo omuwala ali musonyiwa olowooza buli lunaku buli kiro kyayita mu buli kizibu ate obuzibu yamulekera n'omwana tamulabirira omuwala ali mu kubonaabona mbu sente ze yasembayo okumuwa gyali mitwalo 2 nga mugamba ddayo ku kyalo Rubirizi abamanyi Rubirizi Bushenyi district omuwala teyali mubi n'akwata ejimba nayo omuwala kati ngamba nkuyambe ntya nagamba bwoba osobola okuntwalira ku loan nentuuka nenkola ki nenkusasula nengamba oyina passport nagamba kati awo mba ngenda kola ki kusonda za passport naye sizina Derek okitege bamudeporting okitegeera nagamba nina kusooka nenoonya ki kati nange njagala kukola kikuteeka muwali ate nteekemu ne passport kati nze namuwa tasiki ne mugamba funa passport bw'ofuna passport gwe jangu ebisigadde byonna bindekere era nja bikola diki era bwali bagenze ero jalaba ndimuteekayo wali nti final akoze eki kyobola bakatonda agenda kugaggawaza nalabye kati ebidduko oyinanga 6 binanga bipakinze Derek 01 kamanyi 05 Hadija eriro abantu tebamanyi Hadija kankubule logic ebeeremu just do good nze tewali mpozi ng'oli bamusinise tewali alivaayo tulaba nti ndi mu recruitment Hadija nkulayirira tewali alivaayo nti Derek alidde sente zange tekiri baawo okujjako abali impatient ng'oli yali impatient ayagala kutambula mu wiiki emu oba mu wiiki 2 ositeke tekisoboka olina kulinda naye tekisoboka banaye era olina kulinda ebbanga lyo bwerituuka naye nze tewali alimala myezi 3 ewange tewali alimala myezi 6 alimala emyezi 3 ndimuyita muwe sente ze zonna ate nze self-fundinga mu bya installments ne bempadde sente basobola okujja wano ne banjulira buli gwende fundinze muwadde full cash abamu bazinforcinga n'okuzinteeka mu nsawo nkwata 5 Derek kwata 5 nzikuwadde nze ose nengamba genda nkutadde era nja kuokyayo bwe naafuna kasente saa zino siri bulungi siri bulungi so Hadija kino banaye abawala kibawa ekyokuyiga omuwala n'abivaako kati ali mu kunoonya engeri gy'anaddamu okutandika you can imagine 5 years emyaka 5 gyonna yagyonoona naye ng'ali ku mufere wa laafu banaye nsaba nnyo Katonda okubazibula amaaso abawa amagezi okumanya nti ono mutuufu aleme kukozesa nsoli kuba kati Hadija saa zino kusitekeyo osobola okwawula n'ogamba ono talina byaŋŋamba nze waliwo ebintu byotasobola kuŋŋamba kati okitegeera ekyenabadde nti okuntuukako nakyo kyantuukako
So banaye my sisters abali nakugamba sicho sakubiranga nyizira buli kimu kisoboka njalo okimanye ate West ganga muntu mangu soko kiweemu time omuntu mulabe omuweemu time omuweemu ng'omwaka omwetegereze tobeera fala omwaka is too much omuntu akwagala omwaka okimanyi nti oli asobola okupretendinga omwaka mulamba kati no omuntu asobola n'okupretendinga n'emyaka 10 emyaka 10 nedda naye aba akisusiza waliwo asobola okupretendinga emyaka 10 nakusaba busabe Allah akuteeremu baraka kyokka so banaye nze mbawadde gange banaye abalungi abatulaba bw'oba omanyi nti ogoberera eno page HK Media ina interesting stories kati story ngeno so pickinga by the way my channel has interesting stories lwakuba abantu tebakimanyi naye abasingira baba bakimanyi abasinga bakola ki bakimanyi kivula olaba kugoberera buli lunaku bakugoberera bakimanyi abasinga naye nga my channel really has ostegeera era waina oyinza osanga tujinyumyako nga wali waina kyayita mu kyenyini exactly era ajja kuba ndi awo ng'akasimu ngagamba Hadija omanyi kyekyantukako kyenyini omanyi ndi n'omusajja naye yaŋŋamba nkole kino mubeere bagezi mwegendereze beera vigilant omuntu asobola kugamba nti nze wetu how nze nali ndowooza firimu kwagala wapula musesa okitegeera wetu nze nkwagala tugenda kuzimba amaka wetunde tufune sente lwaki yetunda ye musajja ye yetunde ndowooza tebiri neera nabyo gyebiri ebyokwetunda byabasajja so bwe byakomaawo era omuwala saazi nali mu kunoonya ki ali mu kunoonya jeri tayina buzibu etambula bunencha ntwala abantu ku airport abantu 10 ande kati sawa zino olaba kati obuzibu obuli abasinga bagala maloni oli ajja n'ebizibu abantu bayina ebizibu nali sikimanyi banaye nali manyiza ayina ebizibu nzeka to biraba ku channel okitegeera banaye abantu nga bayina omuntu ajja nakabira ekizibu Hadija n'ogamba naye baba nkole ntya naye nga kampani etambula bulungi banaye mwebale kumpagira mwebale nnyonnyo abasindika abaana mwenna nange namwe bentwala ne munde fare nga abalala era mbeyanza nnyo era nawe nkweyanza nnyo Hadija kozo omulimu gw'amaanyi nje kyovola buli lwonkubira essimu nkwa ebisigadde byonna nsooka nembivako nga mayibu musirike teweyogeza musirike nze omanyi bwonkubira essimu nsooka ngamba abalala musirike my boss ankubira alo sege eyo ekitiibwa kyenkuwa banaye some namba ya Dinat Recruitment banaye tuyina emirimu mingi gwe just oluddewo okujja okumpagira naye nga jangu ositegeera amasimu weegali edduuka ly'amaanyi Derek Phones mumpagire banaye ntunda n'amasimu ositegeera enamba ya Dinat banaye 07 enamba yange ya Dinat bw'oba oyagala mulimu gwonna gwe ngonkonako gwe siyina nja kugamba naye ng'omwezi gumu oba okoze eki oba otambudde bya ddala so enamba yange eri 0766 55 4507 oba 0703 090958 kubakweza enamba ojja kufuna services ezisinga mu byogenda wabweru buli kimu kyonna alright kale abalungi abatulaba yeze Hadija Kigozi mwebale kutulamu bale kusubscribinga jangu ku HK Furniture nkubuze furniture ati yali mu biro furniture kati nagizaako HK Furniture mwebale kutulaba assalamu alaikum